oba otandise okubanga asumagira bwoti omusajja ekintu ekirala kikuba oluyina kigamba gwe weebaka ki kintu ki kataani amanyi ne muluma engalo n'engimeketa abasibe beetugira ddala abo abalwadde beetugira ku katanda ne yeetuga n'enneeti oluweddemu amatooke ebinyonyi biruyitako kapaalo sirina ssubi munze bwenkyo bwendi ku MR live kwetuli n'olwaleero oba ku Metani Club live n'olwaleero kwetuli amanya bampita Metani Club oba Rimasamu maziga meerere biwoobe biseera bisinga oba tonnatuukayo olowooza ensi ekomawo wooli naye emboozi eno olwedde yatulaze edda nti bwofunangawo ka time omwana omutwaleko keeyo yeerabireko bakkiriza abantu abalambula sibo kiri babakkiriza mu ngeri ez'enjawulo bayinza okukkiriza nga ogenze foundation yo nga olina kati nga gwe bwolina la Bongo Foundation nga wakola okusabako mugamba njagala kujja n'abaana bange okujja okulambula ku basibe bakukkiriza mulina okugenda n'ebiri bye nabagamba kuba mukomera toyinza kuyingira nga tolina kikwogerako bw'oba nga tolina bikwogerako passport oba ndagamuntu oba driving permit ekimu ku byo olina okubeerako nakyo nekimu ate togenda na katugambe nga passport oba ndagamuntu oba permit tolina kugenda na duplicate olina kugenda na original ekimu kinakuba original kyolina okugenda nakyo tolina kugenda na bimenya mateeka njaga togenda ne bajja kusiba osigala tolina kugenda togenda na sigala amenya mateeka takiriza abamunywa mukuba nga bagamba kusiba munywanzi n'okulaba nze omuntu ayamunywangako mu kkomera ddala ebyaddala Gino Kazini kuba ye yamunywanga mukomera Gino Kazini naye bamusiba mukomera gaba kusiba n'ab'ebitiibwa bangi Gino Kazini bamuleeta gye tuli era bajjanga omulaba nga bamulabira wa osi ate ye pakiti ye yasigala yavanga nayo wali mu ofisi ya osi nga bakulu banne oba bakama be bazze okumulabako yajjanga ne pakiti yasigala era ekyo kyamuviirako n'okubba omusirikale omutteke owa prison omusirikale wa prison nti yali amugamba tonywera wano taaba tonywera wano sigala munda namugamba oŋŋamba ngaani namubuuza oŋŋamba ngaani ye gwogamba omumanyi yayita mumanyi Gino Kazini ati munnange amateeka okutwaliza wamu programu etandise tugende mu maaso sinaba kulamusa ku bantu abantu bajjukize mbadde introduction yange ojjukize ku bantu nzireyo weyanju so kati byebimu ku ebyo byebimu ku ebyo Gino Kazini bamuleeta gye ndise omukama wange mu apa era n'agamba ye talina kusibibwa mu apa prison ng'abasirikale balina basibira mbuya kakkanya programu etandise amannya abalungi abaagala basebo ne bannyabo abakyala n'abaami amannya yenze Kabuuka Azizi Kanyumiza omuzibu gwogere neddira nkima Seba Kabbiro Byenda era sirya Byenda byankata tuli bazzukulu ba Buganda kugamba abatakuuta kalevu wansi ku ttaka oba batamunamira Kabaka Ssebo ffe tuyimirira buyimirizi Ssaabasajja n'ayitawo nga mmwe kozi muli balugave mamba muri bamamba buyimanga tugezeweza nnyo muziro gwange kale mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna tusaba mutuwa amaaso gammwe amatu mugenda kutulaba tusaba emboozi eno ebanyumire nnyo ate tusaba muteekeyo nnyo ebirowoozo kuba mulimu okuyiga n'ebyewuunyisa bingi mu nsi bwe byowulira obuwulizi olusi tulaba firimu nga adventure ne horror n'ogamba naye bano abasajja era nzikiriza nnyo la Bongo abasajja abazungu abo nze we nakkiririza ku kawuka ka covid waliwo firimu gye twalabako emabega oba bagezanya na oba bagezanya 2017 2018 nga balanga ekiwuka ekigenda okusanyawo ensi yonna covid bwe yatuuka ate ne twewuunya abazungu abo ne ŋŋamba nti abasajja abazungu bano firimu ezo eza adventure ezo ze bazanya ebiseera ebisinga ziba firimu n'ebiseera ebisinga biba bya ddala bw'ogenda ennyo mu byafaayo sajja bano bazanya ku kiribaawo oba ekiriddawo so tuwe
obudde bwammwe tubasaba si bungi nnyo ne tuveewo nga ffenna tuyize naffe ffennyini abanyonnyola eno emboozi eno gye tubanyonnyola oba gye mbanyonnyola mbanyonnyola ekintu kye nnalabako n'amaaso gange ekyandiko mu byafaayo by'obulamu bwange nze kuba nze gwe mulaba wano neeteekamukko ku muguwa kwagala okwetta poliisi awo ekibuye labongo owulyako ku mwami gwe bayitanga omulaye gwe bayitanga so ganje oyo yamuyimbako kono muyimbako bamuyitanga Soki yali muyaye nnyo wa ku Mubaraka awo omwami oyo bambi kibi nnyo okubanga yafa naye omwami oyo nyinza okugamba nti oba ye yansiba ye yali RP we baali banyingiza ku poliisi ekibuye omwami obambi ebigambo bye yangamba yali mukwano gwange mukomera naye yangamba ebigambo ebyemmalamu nze bye nakola nga mmanyi nti nno binyamba naye nga bansiba kuba Labongo nze bansiba nga sinaweza myaka 18 ku poliisi ekibuye awo kati Labongo yangamba baba bakosa gundi Soki bwe yangamba baba bakosa statement walikkiriza nti nali mpeze myaka 18 era n'omukazi olubuto lwange kati nange nakolanga wali statement nga nkakasa omusajja nangamba Saidi oyo yali musajja mweru nnyo saalimu alimu kono obulemu kugulu nangamba naye nga olinga ataweza myaka 18 ng'olabika oli mwana limuga yisa fande nze ndi musajja mukulu peze myaka jange 18 nangamba naye okakasa oli musajja mukulu gwe limuga ndi musajja mukulu ogendera ku magezi go nze manyi gagenda kukola kikuba omuyaye yangamba bigenda kutaasa ebira wano bwokola eyo statement n'okakasa tibagenda kusiima nengamba kati nange nennemeramu Saidi nangamba neyogera amazima oweza emyaka 18 ne mugamba emyaka 18 njiweza ngenda nagimalako nyingire gyo ku 19 naye nga wallahi nali ngenda kuyingira buyingizi emyaka 18 kubanga poliisi ekibuye awo namalayo weeks 3 weeks 2 ezasooka nali nkyalina emyaka 17 era banzijja ekibuye awo ku poliisi nga mmaze kwambala kuba nayuza empale yange nenjizinga ekiro nenjikola mukamba ne abamanyi ekibuye ku poliisi baba batuletedde akawunga bucket ya fed batuletedde akawunga ye nasika nenjiteekawo ku mulyango ogugenda ku kyo gimanyi toyi kati mukagundi ako wenayisa omugwa nga nyimidde ku bucket wenayisa omugwa gwe nakoze mu mpale nempisa mu katimba akandibadde nga akamooli era muzzukulu wa Kakembo road awo bamuyita Kakembo Jafari aboku Mubaraka awo mumumanyi n'omwami yali amusibe bamuyita Manyama yali asibye Kakembo Jafari oyo ne mutabani wa Proso bannabigumira bamuyita Miro be bazukuka ekiro balindoza bagenda kufuka Kakembo n'agamba Azizi wuno agenda kwetuga Miro nankwata nansitula Kakembo nayamuka kugundi najjamu omuguwa ne basooka bankuba ekiro ekyo bangumi ekiro n'empi era enkeera lipooti bwe yatuuka kuba bayita Saalo nga ali akola ku mulyango gwa poliisi y'ekibuye ebiseera ebyo bagamba ono omuntu bwati ne bwati adagala kwetta naye nno ng'ekineweesayo okwetta ntidde maama wange bambikira ku poliisi ekibuye nti yafudde maama yafa pressure yafiira mu komera ate teyabimanyako nti nno bansibye kuba maama wange yali alina pressure kati bwe natuma bagende bagambe maama bagenda otuuka mu kyalo Emyanzi nga maama ayiseko ennaku 2 nga bamuziisa kati neŋŋamba taata yafa 2-3 maama afudde 2 kati nze mu nsi nga bwe mundaba basebo ne bannyabo nze era bannaye kantwala omukisa guno Mr. Labongo nze mu nsi muno sinayo maama wange gwe mmanyi nti ono maama wange omuto wabula maama wange nakintu bwe yalinga nnyinyonnyola yangamba nga nyinayo maama wange Nabulya ne maama Nakalyango maama oyo bakolanga ku nnyanja ekatwe abakola mu munnyo kati maama nangamba maama Nabulya yafuna omusajja ebagende Nairobi kati maama Nakalyango ate naye nafuna omusajja Tanzania Morogoro nagamba mbu gye bakolera naye maama yangamba nga maama Nakalyango oyo yagendanga nagenda nadda naye nze omanye wa maama eyo ate naye emboozi eri bandala tugende mu maaso Azizi esebo ekyasinga okwagala okwetuza bw'okomyawo kyasingira ddala okundetera okwagala okwetta maama wange yali alina kasente era nze nga ndi mugumu sijja kusukka kibuye ku poliisi maama wange yali ajja kunonda
kubanga maama mu nsi yonna maama ye Katonda waffe gwe tulabako era maama amawulire ago nkakasa gaba mugwa mu matu kyonna ekisoboka yali ajja kukikola naye nze ekyamalamu amaanyi kwe kugenda ne bankakasa abakomyewo nti maama nnaku 2 emabega tusanze yakola ki ne mpulira nga gampwedde kuba ebiseera ebyo nali siina taata wange yali akafa 2-3 ate ne maama wange 2 omwaka ogwatandika nenaafa nange ng'omuntu nange ne mpulira nga amaanyi gakoze eki gampwedde ne mmanya nti kati ate nga emboozi eziyitiŋŋana munda omwo manyi muli abasiru ab'enjawulo muli ababbi muli abaprofesa muli abasajja ab'amaanyi buli omu ayogera emboozi mutuufu emboozi emu ewessu mboozi esinga emalamu amaanyi kati nga ndabira ddala ngenda kufiira mu kkomera banziike mu kkomera ddala lwakisettira ku poliisi ekibuye ne bantwala ewaffe Emityana ne banziika mama taliiwo tata taliiwo ye mwali mu mbeera ki ne maama embeera yange ne maama wange tetwali mu mbeera mbi ne maama wange era sisibirangako mu mbeera mbi ne maama wange ani muyagala bulungi twali twagalana bulungi ne maama wange kasimu bulungi nnyo nga tuwuliziganya ne maama wange ajja n'akulabako maama yali tajja kundabako olw'ensonga emboozi gye naabawo eyo mu maaso waliwo nga bw'ogamba nti nno ensonga eyagana eziga okunaaba mu ngalo kuba munnaye ne bwoba okaaba otya paawo maziga gayinza kuwera ganaaba mu ngalo so tujja kweyongera mu maaso ate naye eribeera mboozi ndala Aziz sebo taata essubi likuggwamu oyagala okwetugira ku poliisi ekibuye esimba wakati tuddeyo wali mu booma tuli mu booma mu booma we nali nsula awo manyi gundi yaffe street yaffe twali tusula Kampala mwena abamanyi apa prison ekisaawe ekisaidi gye kiriko bagita Kampala street kati bw'oyingira kasimolo gate n'ogenda eri bagita Soweto. Aziz okwata lumu n'omusajja gwali omanyi nti ewaawe balungi ava oluzira kumpi bamukyali yakumpi buli kanaku bamukkako bamusiyaga ddala kino sikibuzaabuza sikyabulimba tebabinyumiza nakirabako n'amaaso gange naye ng'ate ebintu ebikwewuunyisa mu kkomera eyo nga bwe nakunyonyolako ko akatono wali ekkomera ly'omukomera munda ate waliwo ne punishment ze bawa abantu abakoze amakosa munda ne bwebagamba oba amazambi oba abakoze ebikolobero bwe bakwata ng'osiyaze oba ng'osiyagiddwa ziri ennaku ze nabagamba ze balambuliramu abantu eruzira olw'oku mande ku lw'okusatu ne ku lw'okutaano ezo ennaku bamakinga sure nti mwebagge be bakutte nga mwesijaga oba nga mukola ebintu ebyo babambula ne mubeera naked ne babateekako ekipande wano ne mugongo nga babakubye embooko zammwe bulungi ge mateeka ekintu ekyo bakiteekawo mutambule ne mu bagenyi bano ekintu ekyo kikuwe nti swadde sijja kudda mu kikolwa ekyo ky'okusiyaga oba ekyokusiyagibwa naye munnange oba abantu bamala ne babeerera ddala addicted ye naaba nga takyatya kuba bannaffe bangi babibakolanga nolabira ddala nga mutuufu aswadde bamukubye emigga akabina konna kazimbye aliko ebipande ebikakasa mbu ye mukyala gwe basiyaze nze nasiyaze kugamba ng'olabira ddala obuswavu oba oleka omuntu nti senga mba nsimatuse kino sigenda kukiddamu naye kati ekyo bwe kiggwa baba bakutegekerayo ennaku zo kubanga mu kkomera eruzira mu apaawo bw'obanga bakukutte nga okoze ebyambyewo nebifaanaganako bwe bito ekisiyaga bw'obanga okwatiddwa mu mbeera y'ekisiyaga bw'obanga okwatiddwa mu mbeera y'ekisiyaga obanga osiyagiddwa obanga osiyaga bakusalira ennaku 7 mu seero akantu ako bakaita special room lyekkomera ly'omukkomera akantu kali bakakolanga kagendamu omuntu agwa entiisa ebeera eyo mubeeramu amazzi mubeeramu kazambi mubeeramu ebintu ebikyapu temubeera misota kantu kali oba ensiri balundirayo nondire siri ebayenkana engalo eno bunene kakati akantu kali engeri gye bakazimbamu labongo oba n'oluggi bakola lwa gundi lulinga lwa nkokoto oba kuba oluggi luli oyingira munda ekisiraani umanyi bagamba omukisa mu kisiraani nze nalwana nkomera ne bakanteekamu akantu ako
kuba njagala mbagambe ekyenjogera nti nkimanyi bwe kuba kulambula nalambula kuba nze nalwana nenumako omukwano gwange baali bamuyita Musa nawo yali soja awo ku military barracks Makindye ne muluma engalo nenjimeketa so bambi yafiira mu kkomerere Luzira. wakwata engalo Najiruma ya soja naye najiruma ntya n'ojuluma oti n'ogijjako n'ogimeketa wandimbuuziza nava ku kyokuluma engalo ya munywanyi Azizi naawe leka najiruma bambi engalo ki yali eno y'omu makati gye naluma bambi engalo wagirumirawa najirumirawo era kati najiruma nekutuka naye nesigalako akaliba ng'egenda erebeta kali batutuuka mu control room batututte ne bagamba basooke bamutwale mu hospital cell akaliba bakagireko ddala era ne bamutwala mu hospital cell ne bakagirako ddala ne basibawo plasita. Kyamukisa mubi nti Musa bambi yafa ate yafa mu ngeri ate endala kuba baali ba Wembule yali yabakwata baali bantu ba Wembule abo bava Kigo. Musa oyo omusango gwe yali avunaanibwa gwali gwa magye ge gaali gamusiba bakama be baali bamusiba naye bateekawo okwekalakaasa abasirikale bonna abaali basibiddwa nga tebabatwala mu kooti nga abamu baali baagala bajje mu Luzira babatwala e Mbuya mu kkomera ly'abasirikale. Kati ekkomera lyali lijjudde nnyo abasajja abo ne baagala oteekawo okwekala kwali kw'amaanyi nno okwekalakaasa okwo. Kati ne bagenda babazinduukiriza baleeta abasirikale bangi nga bagamba kila muntu ayagala okgenda mu kooti nga wamagye ajje naye babateekanga ku mpingo omuntu ogwo. Kati Musa bagenda babateeka eri mu kolido n'ekitundu kye ekyenga bagenda babateeka eri mu kolido kisooka okuyimirira nga tuva mu baasi gye babakuŋŋaanyiza bakuba emigo gyali mingi. Kati bwali budde bwa kumakya yali mulwadde wa athima. Kati bwe babatwala mu sheero Musa teyasobola engalo yali yawona dda nga byaggwadde ebyo kuba byaliwo okuluma Musa engalo byaliwo ekiro kye nasuze mu kkomera ku makya batugamba mutege masikio musikie kila muntu kazi mwenye anaenda kufanya batugamba tutege amatu bwe mwawulire omulimu gwe gwagenda okukola abapya basooka batusoma babanze bangamba ngenda kulongoosa ttooyi. Kati nze nga babyogera mu Luswayiri sibikola ki kuba nali simanyi Luswayiri naye kati bwe babinnyonnyola ne mbitegeera ne ŋŋamba nali mu mbeera yakwekya by the way nga njagala nfe nali nkyalimu kali akowano ekibuye nga bagamba abapya mugenda kulongoosa ttooyi biki ne bagamba nsinza kulongoosa ttooyi gye sina nabagendamu kuba nali nakoze nadde ekibbuli ku saa 11 baali bansozezza ku kigaali we tusaalira abamanyi Makonko woodi nga wakava ku tanka odda ku right hand booti awo tusaalira abasiraamu kigaali bagiyita gaali abasula mu bbanga abatali busenge mwebakaawo mu bbanga bwe muti bwe mwepanga yekyo ekigaali kuba ekigaali kiyola buli kintu ge makulu gaakyo. Kati baziina ku saa 11 bagamba abasiraamu situke tusaale nze neŋŋaana nebagamba nanze sazze wano lwa ddiini nze nazze wano lwa musango so mundeke neebake ku myaka 18 kuba neebase ku seminti leba muŋŋamba waliwo omuzikiti guliwa wano nembagamba sigenda kusaala ne baŋŋamba ojja kusaala so bambi n'omwami Sekasiraje Mungu akuwe byosinga okwagala namulabako ne bamuta namusanga kawekatu musajja oyo yazza nnyo ebirowoozo byange n'okuvaamu ekintu ky'okwagala okukola ki kuba nze namala emyaka egi mukomera awo nga njagala nfe eja omuzimu gw'okufa gwakutambulira naye omusajja oyo yannemezaamu nnyo Sekasiraje nangamba ne Abdulaziz kituufu ky'oyagala okukola okyagala muli mu mutima gwo naye muli mu kufaako gw'owulira ogenda kubeera mu mativu. Kati omusajja ono agenda mbuuza ekintu ekyagenda kinzikakkanyiza ddala nambuuza naye Abdulaziz baali bakusibira bwereere yasooka naŋŋamba saawa zino Abdulaziz Mungu n'akununula ne bakuta kompulena nti womumanyi bulungi ne muganda namulabako olwo olunaku lwe bankwata naye nkyamujjukira naŋŋamba naye bwe bakuta essaawa zino kompulena nti woyo kikyoyinza okumukolera nemugamba seeka kankubuulire nze ne banteera wano kyenyina okukola kiri ekintu ekyo nga sinaba kwebuuza ku muntu mulala yenna
kumbona abona gye mbonyebonye mukomera ne mama wange nafa ne sitamuziikako nze kyenjagaliza omusajja okufa era ngenda kukola ekisoboka kyonna mutte Seeka n'aŋŋamba naye ekyembadde mbuuza bwe baali bakusiba omusajja oyo wali omumanyi tinali simumanyi musajja obwo wali tonna bakwagala muwala bakusibira omusango wali ogukoze wali bakuwayiza namugamba nagukola n'aŋŋamba baali tebannakusiba omusajja mwali mweyinako empiiga yonna kyate empiiga yonna yandibadde eva nga nali simumanyi n'aŋŋamba naye mu mutima gokkiriza nti omusango wagukola ne mugamba of course omusango nakola ki n'aŋŋamba kakati bwobanga wakola omusango saba ne baba bakuteeredde wano fuba nnyo okulaba ng'omusajja oyo omusanga ngere bamukwana teyayagala kukusiba naye ekibonero ekintu kyewakola kyekyakusiba si yakusiba mateeka ge gakola ki n'aŋŋamba nze ondaba baatujja Kaseese 99 ffe baatusiba famire yonna maama yafiira Maction yafiira eri ku women prison gye yafiira ne basista bange babiri bafiirayo ne maama n'agamba ne taata afiiridde wano mu apa n'agamba babrother bange babiri bafiiridde wano n'agamba bw'oba owakana tugende mu gundi mu control room mu kitabo mbakunyonyola amanya babikule ekitabo olabe nga tebaliwo abaavu n'agamba nze nsigaddewo ate nze nali nsembayo obuto n'aŋŋamba naye wenjogera wano ndi mu myaka gy'abasajja abakulu nkuze kulidde mu kkomera nzuno n'envi zikoze eki zizze ne baatusiba nga tetulina musango oba taata yali ayina omusango gwe yali amanyi kuba baabasiba lwa ADF n'agamba oba taata yalina kye yali amanyi ne maama nga bba abakulu neffe ebyaddala ffe twali tetulina tetukola ki kyetumanyi yadde naye bafudde bonna bafiridde mukomera ne Katonda alina ensonga lwaki nze nkoze eki wendi nze bandeeta wano nga n'emyaka 21 saawa zino ngenda myaka 40 n'aŋŋamba kati gwe Abdulaziz olina emyaka 18 kyebaze na Katonda ate nze n'agamba nze nsaba na Katonda nkusabira nnyo Mungu sooka okoleyo emyaka gy'emirala ng'egi Sekasirajja ate ne mubuuza kati Sekasirajja ate naawe kiki kyokyaŋŋamba ate nga guŋŋumya n'aŋŋamba omutima gwo gumale okukakkanira ddala ogweremu ddala ekyo ekiwuggwe kuba ate ojja kukola omusango ogusinga ku gwe wakola ogwakusibya guno bakusiba gwakufunisa muwala asoma lubuto bajja kukusibira mada wekanga nga bakusalidde ogwokufa n'aŋŋamba abo abatta abantu tobalaba bali mu uniform za white kati abesuubi lyabaggwamu abatta abantu ba uniform za white by then balinga muza white kati baŋŋamba bakyusa kuba ffe twali eno abeeno bakonvikiti ne bakomito twayambalanga yellow bani abambala red kati ndaba bakyusaamu kuba kati bwe nagendayo nalaba mu uniform ez'enjawulo bwe nagendayo okulaba mukwano gwange nalaba mulimu abambala kati abambala egya red abo be balindooza ku misango eminene gy'okutta ezo zimada za irobale ezo nendooza nezi treason wagenda insist yakwata nojjukira byewayita era ekikujjira mu byonna nze ne bolenda ba bus awo makindi ku kooti nekanga ekintu ekyalwawo ne kimala emyaka almost ng'ena okumva mu mutwe by'ebisumuluzo ebisumuluzo bye batunyenyeza ndi abasirikale bajja abeera n'ebisumuluzo bingi banyenyanga agasumuluzo ku bitayimbwa by'egundi by'oluggi lwaffe ne bagamba foreign kati ebisumuluzo byalwawo nnyo nga binjijira mu mutwe nga bulwenjira bwenti ebisumuluzo by then we nakomerawo oluyimba lwa Good Life lwe bayitanga bread and butter lwe lwaliko era nagenda ku bbaala eyo gye bayitanga bagijja nawaawo balinga bagiyita oluusi na bbaala ya Chameleon naye ng'omukyala nanyini oyo yali mukwano gwe dancers nengenda ku DJ box wali nenjogera n'omusajja DJ nemugamba njagala onkubira oluyimba olwo paka nduza kuba nagenda ku bbaala eyo seebakako kuba nali sina na project ujanga sibitegeera bulungi just njagala ekintu ekimalako ebirowoozo DJ nemuwa emitwalo 3 nemugamba ogenda kukuba ennyimba nendowooza buli luvannyuma lw'ennyimba nga 3 ddamu okuba bread and butter kuba oluyimba lwenafuluma luliko naye nga njagala ebiro era nakwata akacupa ka lwenzooli kamwaka ennusu 2000 akatono kenabeera nako mu bbaala mpaka oludde bwakyasi kamaze namu naye nga ndaba ebintu bipya naye nga nyina ebintu ebinzijira baganda bange mwenna be baali basibyeko kizibu nnyo munno gw'obadde osula naye kale oba naawe omuntu mu mbeera eno eya bulijjo wabweru gyetutambulira best friend wo naafa
nenga oluusi emmotoka emukubya oyimiridde wali asala ekkubo nemukuba n'afa. Kintu ekyo kirwawo nnyo okuviira mu birowoozo oba munno n'omusanga mukwano gwo n'omusanga ku mugwa aleebeeta. Kintu ekyo kirwawo okuva muto. Kati ebibonerezo byonna nabiraba, ebintu byonna nabiraba mukomera, byonna nabiraba mukomera. Abeetuze wabalabako? Abasibe beetugira ddala abo abalwadde beetugira ku katanda neyetuga n'enneeti, ayambala azinga neeti n'agisiba wano mu bulago n'agisiba wali ku katanda akola omukozi bw'ati. Ate okwetuga ogamba labongo kitwala ki? Lino ddooka oli kasali gatta amalusu ne gaba nga tegakya balansi ng'oba owedde. Basibe bangi babajjanga wali eringa bamusanga afanga saa 8-9 ng'amanyi mwebase neesika katanda n'agukola. Sanga musanga yafudde awo wali nga mbadde muwogera mwenna mbadde abasibe abamu ate nabo mwera nga boolaba mu mbeera yaffe eya bulijjo mu society tuwangaaliramu ebyo tebibulamu. Beba betera okwetuga babavuma nnyo okubakuba. Omanyi Labongo kankugambeko ekintu kimu, kabeere mwene embeera eya bulijjo. Tubeera n'endwadde zaffe. Esi kirungi muntu kusanga mu bantu n'ayogera obulwadde bwo mu bantu. Manyi mukomere eyo waliyo section namba y'abalwadde ba AIDS. Era ndowooza be basajja abatasinze okufuna obujjanjabi obw'enjawulo kuba bo n'emirundi bali emirundi ebiri n'obugi babunywa emirundi ebiri. Kati omuntu bajjanjabibwa, omuntu abasibe jjukira bano abasibe abamu baali basawo kati babawo emirimu ngera gyakujjanjaba abasibe bannaabo. Emisana wabeerawo abasibe abakozi ba gavumenti abasawo, abasirikale abasawo bajja ne bajjanjaba abalwadde abo biki. Ne kati ababasigalamu basibe bannaabo abasawo. Kati ndowooza nga boolaba nti omuntu abeera awo n'agaana nze mpulira ntamiddwa okujjanjaba ono bw'ayonoona bwe nnongoosa kuba olina obbikola kuba oli tabeera n'abantu be nti bagenda mumulabirira. Kati gwe omusibe asigalawo ng'oli musibe ng'oli musawo we gwe olina omukola ki. Kati bwe lwonnangira omusango ogundi obulwadde bwange ate n'ogattako n'okuŋŋamba lwaki bwe wali omanyi nti n'oli mulwadde w'akawuka lwaki wakola omusango bwe guti. Ebintu bibiri bw'obigatta tebyawukana nanga yali yeetuze olwa maama wange okufa. Era kyova olaba mukomera musango okulangira munno obulwadde n'okulangira munno omusango tokkirizibwa kubanga nawe wajja wano ng'olina omusango ogwo teri yajjira ku kaadi y'ambaga so tolangira munno omusango tolangira munno obulwadde. Era senga okyogera oyo munno n'agenda mu ofiisi neyeekubira omulanga gwe musango etuga olina okumala ennaku 2 mu gundi mu sheero tolangira munno omusango. So kati ebintu ng'ebyo bambi biviirako abantu abamu okwekyawa. Alwadde ebbanga teriyo muntu wajja mulaba, obulwadde bw'omwongera omutwala. Oluusi bambi abamu balekayo abaana baabwe tamanyi bimukwata nga bw'omanya embeera. Kati ate naawe omusibe alina omuddaabiriza, alinawe omulangira musango omulangira bulwadde ne beekyawo. Azizi simba wakati awo tudde wali omusajja wamumaka engalo n'ogimeketa. Engalo nagimeketa bamututte muki engalo eyo bamutwala twagenda mu control room katugambe nti ye office gye tutuukiramu ye reception gye tutuukiramu reportinga biki twagenda ne bagamba musaasoke bamutwale mu hospital cell bamuggyeko gundi bamusoke bamuggyeko engalo bakagireko ddala ne bakajjako ne bamuteekako plaster. Ne bansalira ennaku zange bansalira ennaku zaali 3 mu seero. Naye nga bagamba nti mu kisiraani mubamu omukisa ate ebyo ebintu biyita bibiri kkiriza gaana Labongo ne mu mukisa mwennyini oluusi mubaamu ekisiraani ne mu kisiraani mubaamu omukisa. Nze bansalira ennaku 3 kakati ennaku 3 tebantwalayo ku olwo bansalira ku lwali lwakuna era naddayo ne tusula ffenna mu woodi. engumi tezakulya tezaddamu tebankuba. Kati bwe balunsalira olunaku olwo enkya ku lwokutaano lwe nali nina okuyingira mu kasenge era olwo bamala okutubala ku ssaawa 10 bwe bamala okufuuwa firimbi essaawa 10 ne bamala okutubala ne bampita mu ofiisi nojjamu engoye zo ne bakuteekako empingu ku mikono. bannange Azizi mu kiseera ogendayo oli bwere nga bwazaalibwa
oli bwerere tudde wano soko simba wakati buwadda wano bakuzizaayo eri mu general population abantu bagamba kyoyerokera anti baŋŋamba era nali nkimanyi kuba amateeka ago bagawandiika wali ku bakita palapata ekipande wegali era nali nagasoma kuba mmanyi okusoma nali nagasomye bulungi nga wegali naye nga bonna kugambye nti nze nali ate Saaluma Bulumi Musa nti nno mulume waliwo akanyolegano nagana okwoza nagana okusiimula ttooyi ne bagana ekino ekisajja kyaganya okwoza kyaganya okusaala kiganya okugenda kyoza ettooyi kati sebo weeyita nimbagana neeyitanze buli omu wano yajja ku lulwe sikumanyi nawe tomanyi tusinkanidde wano mukomera buli omu avudde mu kitundu kyavuddemu so ngenda mpola buli omu alina ebizibu bye mundeke nzikakkane bye mwagala nja bikola kubanga sigenda vaawo lwaleero so mundeke nzikakkane ne bagaana kati nange nalimu embeera y'okwekyawo eri kati nali nkyalimu ne bino ebyekivubuka bya jimu byewalukanga ate kati bw'oba oyingira mu kkomera juya oba wakayingira mu kkomera bw'osanze olaba nga baffala bw'oba olaba nga bali baffala kati nange nalimu ak'obuvubuka akewakokirukanga aka jimu nga ndaba nja kubba era nakubako gwe nasobola mukomera muganda wange bakuyiikira nga bwe bakuyiikidde bankuba kati Musa oba yali ayagala kuntuga kuba yankwata emipiira kati njaya nangamba omusajja nzita yankwata wansi anyiga nanyiga kati anyiga wali mukomera omusiba akutta yakwata amakana nanyiga kati mukunyigo oba yayagala kuntuga kati nze Saaluma nti oba numaani kuba nange mukanyonyoleganaako nze nange engalo ezangwa mukamwa ze nakolaki ze naluma ngenda okuwulira akuba enuma omusajja numa nanta kanange kwe kutowolokoka nagenda okulaba ntadde eno wansi nagenda okulaba Musa atudde wali omusaayi atiirika nange empanda omusaayi ne bagamba olumye munno Katikkiro naga tugende mu office ne batwolekeza mu office nange ngenda tuba tusala ekisaawe bwe tuti yadda ngenda okulaba engalo ya Musa mutuufu nga jimekisa kuba najimeketa mumukwetaaso okwo najimeketa serious engalo nawulya nga nange gumba nimeketera ddala mukwetaasa sebere tulaba mu film prison break bituufu naye ku lunaku lwokutaano ne banjolekezawo otuuka eri munda bakuteekako enjegere ku magulu simbawo mpatugendagendawo amateeka wali ogamanyi bwe waliwo wano ekiro kiwasulamu abasibe tebakubbirako kiri mu seero nti eri waliyo okutiisa ekyo kyo baali tebannakukitunyonnyola abasibe tebakikubbirako naye ebiseera ebyo ne bwe bandibadde bakinyinyonnyodde nga nkimanyi bulungi bambi ku ndowooza yange gye nali mu budde obwo nali nja kukikoleera nali mumalirivu olw'obusiru mu budde obwo olw'obutamanya olw'okwekyawa njagala nfe era nali sagala nakola bbanga naliweza na myezi 5 mu prison nga sinnafa tugende kakati bakuvuze bakututte bantwala bansalira ennaku zange bansalira ennaku 3 kaye obunaku butini jabumala naye nembiita byakubalaata naye tebantwala kwolwo ku lwokuna kati ku lwokutaano bamaze okutubala akawungeezi genda okulengera RP ajja RP olwali lwamukazaako nali ajumani nga kajja bambi kangamba ya Azizi mutege masikio iko gari mpya hapo amefanya makosa wameenda kuchukua kwa shero anaitwa Azizi Kabuka toka nje ne bangamba Azizi bagamba waliwo mpya bagari mpya waliwo mpya wanayaza yakoze misango agenda muntu ala musero bamwita Kabuka Azizi fuluma wabweru nesituka ne bagamba kabakutwale muno wamumenye kwa mulumyeko engalo kabakutwale olina mpya tunabana kumanyira mateeka gali wano nga gwe tuyagalo gafe wano twajja okulambula nafe twajja tukoze emisango gyaffe ne batuleeta olina okubeera omukakkamu abantu wala mugundi mu office bangamba jako uniform nenjako uniform ne banteekako empingu ku mikono tutolekera bakagula akasenge era abamanyi apa akasenge ako wodi y'abalalu ye wodi 3 etu wodi 2 ey'abalalu kati wodi y'abalalu eyo boyingira mu kageti kayo wansi obusenge bwe bazimba obwo bonna sangamwe abantu abali mu mabakaaba abamu tebakuteeka mu kasenge muli bantu bakuteeka buli omu bamuteeka mu kake ngamba neto nina amalobozi go buli ambusenge je tujja
era njagala ngambe nnyo abantu abawakanya mboba nze waliwo n'ekintu Labongo ku olwo bambi mu nsonyiwe ebintu bagamba mbu no batufa ne tugenda manya tu ebintu ebyo bimbuzaabuza Labongo abantu bwe bafa basigala ku nsi kuno nga bayaayaana towakana Labongo kibi nnyo kino ekintu kyengenda okwogera tekyegetagisa muntu kumanya naye waliwo omuntu kugamba ayinza okugendayo nze Labongo kyenkugamba nkijja ku mutima gwange bwe tufa tetulina gye tulaga n'omuntu ayafiira mu kkomera ebyaddala omuzimu gwe gusigala mu kkomera yes busigala musibe kubanga nze Labongo nali mu kasenge muli kuba amazzi gali gankomamu ate nekyanyamba ndowooza okusulamu ekiro tebankuba n'ekirala nali mumpi kuba akasenge kali bwe kati kalimu ebi tokeesigama kuba bakakola nga kalimu ebifumita tona keesigama olina kubeera kati bw'obeera ate ng'oli muwanvu abafanga n'ekiro kimu takiwezezza eza mu sseera omwo kizibu okumalamu olunaku olumu nga tonnafa tosobola Labongo bw'obanga olinamuko n'ebirwadde naddala kizibu okukamalamu olunaku olulamba ekiro ekiramba nga tofudde sisuubira kuba nze ekyanyamba nali mumpi amazzi gakoma muno ensiri teweebaka tolina bw'onoozeekubako teweesigama kisenge oba otandisa okuba nga asumagira bw'oti omusajja ekintu ejjana kikuba oluyina kigamba gwe weebaka ki kintu ki tataani amanyi towakana Labongo banaye mulimu emizimu gyennyininyini oli najja n'akugamba sebo ffe tuli mu kubonaabona gwe oli mu kwebaka neweetolola bwoti n'onoonya omuntu akugamba teri ttaala enzikiza eri obanga obaali emagombe muganda wange kino nkyogera naye kati mmanyi omuntu ayali akirabyeko kuba kati abantu tubeera mu bantu tubeera tutambula mu bantu kati gwe Labongo si bakuga nti bansiba wali okimanyiko nti bansiba tubeera mu bantu naye kati omuntu akimanyi yakitegedde bulungi n'abasirikale bennyininyini bw'abanga alaba olwaleero yakimanyi kuba era batutwalayo emizimu mu busero gubeera muli ewabeera amazzi yes omusajja kino kyanje kuba oluyi nagamba gwe oli mu kwebaka sebo ffe tuli mu kubonaabona gwe weebase ddoboozi lya musajja toddamu yadde okuddamu okufuna okusumagira Labongo towakanyanga bintu bino byansi ebintu by'ensi ebyo tuyita ebyempewo ate kati Labongo gwe olina mukwano ogukalipiro talina kyatakugamba kalipiro buli kimu akikunyumiza oyo mukwano ogwo kubanga nange namulabira ku gwe kalipiro kyali waffe atayinza kube kalipiro nze mu mboozi zanyumya nalabira ddala nga ntuka ku mutima wano kyayogera nakirabako basebo ne banyaba ebintu byenjogera si byalwali sinyumisa mboozi bw'obanga olinako muganda gwe basiba nga yali akirabyeko yayinza okukakasa bino ebintu byenjogera bya ddala emizimu gibeereyo mu makomero egy'abantu gibeerayo bulungi nnyo kati Labongo kankunyumizeeko ne kano ayali abaddeko mu upper prison wali omusajja bamuyita Kibirige ayali abaddeko mu upper prison okutandika ne 2 5 okudda waggulu kubanze batujja 2 mu upper ne batuleeta Maction B omusajja gwe bayita Kibirige batumala ngo tubala bulungi nnyo mu woodi bulungi ne batubala bucha kumacha nga Kibirige ali kuchinja kubaleetera bucha kumacha nga Kibirige ali kuchinja asitame nenga batubaze mu woodi mwali kitegeera kuchinja kyali ngawa waliwo ebiyinja kati nga bw'olaba ebiyinja biri nga bw'olaba mine hall kati zeezo zennyini kuba naye guli guba guyinja gunene bagakolanga gayinja ganene mu compound mwebiri munna mu bbooma mwonna kuba bwe bawumuliza akawunga bakajjere bafanyakazi bakajja mu jokuni abo bakawumuliza abo bakagabira utusimba binje babisu kati katucyanguyizo omuntu ali ati babizimba mu komera si mu compound wala mu komera mu gumuzize no mu compound mu compound si mu rumuzi era ko abasibe basera ko ebinyeebwa wala ko basera ebinyeebwa ne bakuli wabira bawa base ekinyebwa ne bakuli nga tekimanyi na machine kati balina bugadde abasibe mukomera muli so mugadde nimwe muli agayinja ago wegali awo baba baliranga mu kimukomera batu balira muwondi zimwe tusula munju munda nitwebaka kubanga sawa mukaga bweziwereza ekiro mwena mwina okusirika temuddamu kukuba naye wano nga twakayingira bamaze tubala
abasaba musaba abasaala musaala abazannya emizannyo gyammwe emyeso matatu ludo draft bivaamu muli munda n'ekibirige batumala ngo bamala ngo okubala kibirige bwe bamukubako ne tulowooza afudde n'okufa abasirikale naye era finale yamala n'afa yamala n'afa baatubala nga mu woodi kibirige netwebaka naffe netwebaka nga tukimanyi kibirige mwali tukya ku makya nga kibirige ali ku kiyinja asitamu ekisoboka ssebo ate ngaatambule mwalagewo nedda ssebo nze era bongo kyenjikiriza mu bulamu bw'enseno buli kimu kyekiri kibige yayitangawo tetumanyi n'abasirikale baatuuka ne bakkakkana ne bagamba ngaali ku kiyinja asitamye bwa tatoloka ngaali noma bulungi era ne bamala ne baggulawo n'ayingira ne batubala naddamu yalina mikwano gye twali bakwano be nga mugamba ofuluma otya naye tamanyi yabagamba nze nasuze ntya bansibidde wabweru musezi simanyi so ebintu mu bulamu bw'enseno labongo bwe kiba tekikutuukangako nga tokirabangako wakana naye ebintu mwebiri tudde wano kumpi so emiranga mu busenge eyo kati mubeera omwo mu kantu omwo owulira abantu abakaaba ebyaddala owulira abantu abakaaba naye labongo kankugambeko ekintu kimu kanti abantu abamu bawagamba mbu sitaani ali awo naye wali bw'otuuka mu kantu kali olabira ddala entiisa okuluma obugigi n'okunyiibanyiiba kw'embeera y'obudde obudde walabeko obudde enkuba nebanga egenda okutonya tetonya olabira ddala nga nze najjukira bwe nabeera awo natunuulira nenjukiramu jjajja wange bambi mukadde jjajja yankuza Nalunga Maria kyalo yawummule mirembe yaŋŋambanga enseeno ogiraba muzzukulu mwami wange enseeno ogiraba naye enseeno etuuka neefunda n'obanga ali mu ccupa kati natuuka nendaba nga jjajja bye yayogeranga ddala bituufu nga wantu wali wendi tewaliiwo ataasa teri oba Mukama Katonda wange ndowooza nga yalina okutaasa oba n'emizimu gy'abeewaffe gyegirina okuneeyimirira naye nga wali kabaka weddemu mirundi mingi babatwalanga ne babajjayo nga bafu ne babayisaawo mu stretcher nze bantwala